Msikamuke Mbaga kati ninyo. Yangu omukwana kumalawo bolayo bulumi busawo dia kulowoza nnyo omukwana. Industry eri speedy, distractions nyingi, so you know kubeera ng'olemezaako ekigere kubeera ne impact. Okay. Yes. TVs nyingi, opportunities ez'okupromotinga music, by the same time abantu bali dispersed. Bali olowooza audience eri oba olina okuyimbira audiences ez'enjawulo okusigala ng'oli relevant. Oluyimba kasita lubanga lulungi lugenda wonna. Omuyimbi wayimba emikolo n'embaga abantu babuuza ye ogugwe gwa ddi? Ogwange tukibuuze Katonda kuba yasinga obitegeka nze mbeerawo bubeezi bw'anaatuusa ekiseera omwagaza ki ombulira owuwo okubulira owange mwesobolera tebanyambako musanga mu mikolo mwebale nnyo abekuumidde ku mukutu guno amanyaze Princess Amiirah. Mwebale kuwagira music wa Uganda, mwebale kuwagira Amiirah, mwebale kuwagira tutandikira wenyini nga tunavaawo Princess Amiirah. Kijja kitya okuba nti tulaba magic between you people abasatu? Tuli bayimbi, so magic alina ogwawo. Temu amagezi ne bayita manager wange. Okay. Princess Amiirah oli mukyala abantu gwe bamanyi mikolo mbaga kano kaliwo akayimba wonna wonna gwokaagala oba mukisenge kidandali kiri kudigida n'ebisigadde wonna n'abalongo oba weyagadde. Tutunulire the breakers music omuntu bannayuganda abalaba takyababuusabuusa asembye balaba ne palaso mulina project ezibadde zitambula ezibadde yakabi. Lwaki Princess Amiirah? Kayimba kano kanjula obutuufu bakayita kilomita. Kayimba kano ka mukwano era nga bwagambye nti no akayimba kano kasobola okugenda ku mbaga osobola okukayimbira omwagalwa we yenna oba mu kaseera naddala ak'omukwano. Kati era Princess Amiirah yabadde akafiitingamu nti bw'otunuulira waka wa Princess Amiirah ne bulandi ye engeri gy'abadde akolamu waka we yenna yeesigamye ku mukwano. Era akayimba yakatuddemu bulungi nnyo bw'onaawulira magic ne vibe. Tutunuulire muganda wange Princess Amiirah ono omuntu amutunuulira alina ebintu byakyukamu mu mbeera. Tuwe studio session nga mu recording kyali kitya engeri gyebamutunuulira? By the way, omukyalo ono by the way namwagala nnyo embeera ze kubanga ali free nnyo era yajja ne tunyumyamuuko n'ateekayo so ali free nnyo eri abantu talina tabu. Omukyala ng'oyo asikiriza yeegombesa tewamusookayo bugambo Rupi bwekyoba omanya twakoze akayimba Princess Amiirah bakayita kilomita ketuva okushootinga vidiyo abantu bakalinde naye era okunyirira si musango ayanyirira shapu tutunulire omukyala nga sinatajja obwedda tushootinga vidiyo omukyala omutya lwaki? Kati nina ensonyi. Ekirowoozo kino kyabaddemu ku manager waffe Muswa yaleeta idea eyo twakola oluyimba ne lubeerawo then ne twogeramu awo ye n'atandika otunoonyezaanya anaafiitingamu n'atugamba Princess Amiirah ate nga naffe tuzze nga tumulaba era nga tumwagala ne tugamba ajja kukolera ddala. Princess Amiirah tutya kukola kolabo kyamukisa eno kolabo yo oyinza okuba wemba neerimbye oyinza oba sinalaba kolabo yo oba bbiri oba emu. Lwaki okkiriza mangu ddala n'abaana bano? Kolabo sitera zikola kubanga nyumirwa nnyo omuntu ng'alina kyatandiseeko naye nnyo omuntu nga talina kyatandiseeko tamanya lugendo bwe luva wabula mwisanga mutambulira wamu bwe muba nga mwenna mumadde mutandiseeko
omuntu waba atandika butandisi bw'omunnyonnyola olugenda luti abaana bali bagezezaako batandise balaba nga batambula so kutambula n'atambula lugendo lwangu. Omuntu okumu wakolabba otunuulira ki? Amanyi okuyimba nambeemu oluyimba lulungi ne oba ng'olina ssente zitya ng'oluyimba luli sirubeeramu no kubamu okukkiriziganya oluyimba lulina okuba lulungi bwaluyimba omanyi okuyimba ate ng'omanyi n'ekyokukola mu industry omanyi okukushinga music simba bintu byakubeera awo just kuzanyiramu sina budde kuzanya budde bugenda. Tutunulire nga tugenda mu maaso ani yambaze ekikumba mwambadde engoye mwazigye Kampala oba zaavudde Bulaaya? The Breakers Music Management. Kubira shoti yakagato y'omusajja tukalekayo abantu tebalowooza yagigyemu owinyo wamu ne Lucky Fashions tupasaganyizaako ku kintu kino. Akyaliyo Lucky Fashions Wamaanyi gyali eyo. Ani yayiza ekikumba kino Princess Amiirah? Bamwita Rema. Monet Designs. Monet Designs, eh? Yes. Sente, Monet? Yes. Sente? Asinga awulira olwo olulimi. Oba oyogera. Okay. Ka makeup abalenzi soke kugwa ani akoze ka makeup ko? Mwita Helen. Helen. Yakola ka makeup. Omukulu gwe makeup ani akoze? Mukoze makeup bamwita Angel. Angel. Yimba lwa kilomita. Lulaga nti ne bwobanga kyonna ekinabeerawo it's like going an extra mile. Nti agezaako okulaga ne bwe kinaaba nga kiwanvu kityasobola ajja kigendamu olw'okuba nga ayagala omuntu ogwo. Amiirah mu kuyimba wano vaasi zo wayawandiise wawulidde mu luyimba luno wawandiika vaasi zo baba baali bawandika already? natwagatta amagezi benna tukamingako ekintu ekirungi basiwa ekifaananyi Douglas Fiction Max. Ani soko no Fiction Max. Ani? Fiction Max. Fiction Max. Douglas. Fiction Max. Fiction. Nefwekamuko. Ko video yali etabula ebintu so nina okusooka ntule wansi ne setting nterere nga ne settings. Nakati oluyimba tunaweza wadde myezi etaano. Natadde n'oluyimba eggulu mpya. Industry eri speedy, distractions nyingi, so olina okubeera ng'olemezzaako ekigere okubeera ne impact audience. Biki ebikyuseemu ennyo by'olaba? TVs nyingi, opportunities ez'okupromotinga music, by the same time abantu bali dispersed bali oba olowooza audience eri oba olina okuyimbira audiences ez'enjawulo okusigala ng'oli relevant. Princess Amiirah saidi yokana akasembayo oli muyimbi omu amanyikiddwa mu ku abayimbi b'emikolo n'embaga abantu bakwagala nnyo emikolo embaga akayimba kano kagwa mu doketi eyo kagenda kuvuga abaana saidi eyo party A esokoddemu ekyo nga sinaleeta party B kagenda bavuga okuvuga nga kayita saidi eyo mikolo mbaga kanayitayo oluyimba kasita lubanga lulungi lugenda wonna. Omuyimbi wayimba emikolo n'embaga abantu babuuza ye ogugwe gwa ddi ogwange tuzibe tukibuuze Katonda aba yasinga obitegeka nze mbeerawo bubeezi bw'anaatuusa ekiseera byenninze mbirinda nange Katonda bwe muba musaba muteekeko omusalaza muba mwagala okulaba ku naye ng'omuntu gy'ali obvious case bw'oba olaba nnyinza okuba nga ndi awo bamuyita ani? omwagaza ombulira owuwo okubulira aboogezi bwe bandyetaze omutegeera owange mwesobolera tebanyambako nga tudduka obaka obusembayo oluyimba luno lugenda ku channel yani YouTube channel yani gwe toluteekayo saidi yo naye lwelubeera ebyera byonna byebimu lwe lubeera eri I think baba balina osooka oduteekayo nendyokateekayo eri ku mukono gwa The Breakers. Yes, of course nange nja pushinga kolera wamu obaka obusemberera The Breakers Music akayimba social media handles n'aba bafuna batya for bookings Breakers ku social platforms zaffe social media platforms zaffe wandikamu The Breakers Music UG ya DA then space The Breakers Music UG Instagram Facebook bakida musanga mu mikolo tetulina mbiranye yonna twebuuza tetulina buzibu
olaba bakugambe ntya obulamu lugendo mitinga omuntu olunaku olulala oba ogenze ewalala naye ayinza okuba afunye branch endala naawe n'okwata mirundi mingi ankubira nampa emikono nakulikinga aba princess soko mpe ku gono nga abayizi tebannateekayo mpe ku kapeera kolime ngegye wayimbyemu mbeera kushuwadia yangu omukwano kumalawo bolayo obulumi busaawo dia kulowooza nnyo omukwano Bakitamuwane Rehema zena zimulondedde nga nsinziira ku timu gye bampadde nsasula bagala bya bwereere ekifaananyi omuyise bagala bya bwereere omukuwadde nga totaddemu sente zo nakugamba ajja kumentioninga ku social media ebintu byange bino bitandika ddi nabitandika 2020 wakambaza baani ng'ogyeko Amiirah abalala bogamba nti kale bakuwadde credit Amiirah kuba akasente akakuwa ne credit weeri bani abakuwaddeko ka credit Precious Remy ne Nabuja Florence so designs bazifuna osinzira ku kyokutunga omukyala wuyo tulabanekanika osinzira ku kyo zikola designs kisinzira ku timu gye baba bampadde ngamba video shoot ne olimba lugenda lutya ndabidde wano just design na size oli wa bbeeyi olina edduuka nina edduuka lisangibwawa Plaza Bloom Street level 1 F21 otunga weka olina bakuyambako tunga nzekka bayimbi nga beesibye batya ekibiwakoowa batya kunnyonnyola offers ozigaba enzigaba ogezesaamu erinnya lyambuke noba batakuwadde sente asitakumentioning mannanga ate awongonyi nedda ekyo nedda ebintu byesaagala kuŋŋamba nti ate sente sometimes ayinza okugamba ajja kuweereza after ngaebintu biwedde nobeera ngaomukubira amasimu atagakwata naye bwe bali kwambaza mukyala anyekanyekanye bale kusiima Amiirah we bali kunyuma webale kusiima bekiyero bannange oba oli mu kibiina ki oba oli wakyakulanye oba oli eno tebiriiko kibiina kiri kunyuma sigadde ebyennyonnyole nedda munnange omwana yantitenkanyiriza tutuuka wano nga yawalla kakero kakunyumidde tuyinza olowooza ova mu kibiina kiri noonya okungubya embooko nedda mukozeseza mu videos ez'enjawulo nemanya nti yantegeera amanyi ebinnyumira amanyi saizi yange ate abeerawo in time so tetaaga kudduka ku dduuka ddeeno ddeeri noonyangoye kisoboka abamu ate akuwa olugoye ye kyabazinga afa kukyakufuna kasente naye tafaayo osigaza kifaananyi kye mu bantu naye Rema yesigwana waliwo badizayina amanya nti no figayo tenyumirwa kintu ekyo naye olwokuba ye ayagala sente nakwambaza tafaayo naye Rema yakuadvisinga nagamba ekyo tojja ekyo kusinza ku kino kyo kiyabira bwe kiti